Mukwane, what are you saying? What are you saying? Labaka pretty face. Oli Ann Taylor ya chusemu kati ono Nalongo. Banaye nalunjiwa. Finally, Ann Taylor bwakomyewo ku TV ayongedde okubanga alumya Mujja welindira ogenda kumanya ebigambo bya misakati ono agamba nti omukyala oyo yali yesiba kubaze oba agambibwa okuba nti yali ayagala habazewe ayina ebigambo byamwadde era nga ono abwatyo atabukidde ne ba social media news. Ann Taylor agamba anti bingi nnyo oboolyawo Abannayuganda bye batamanyi wabula ye bw'asazeewo okubanga akoma ku TV agamba buli kimu agenda kubanga kyogera era masa ngenda kubanga mukulaga asobolodde abwatyo nasekerera abo bonna abaali balooza nti ye ne bawe SB4 bagenda kubanga bawukana era nga bo abaseketereza agambye mwe mugenda kubeerawo wabula ye wakuvawo agamba nti obwa Nalongo bwina bingi bye bimulaze era nga ono tasobola kubanga akilonzalonza abalongo bo omuntu singa aba abazadde abako enkyukakyuka ey'enjawulo kati gwe amanyi ku nsonga zino osobola kubanga ombulira kati abwadde n'abakyala amagezi naddala abo abagala okubanga babba bannaabwe agambye owuwe Mujja kugezaako walala wabula ye etagenda kubanga oboolyawo akilonzalonza anaakwata ku bbaawe ojja kusobola okubanga okajjutuka kubanga ye luno olutalo agamba nti yajja kubanga alema buli muntu yenna amwadde ate oboolyawo kyagwana naddala abo abaali basekerera naddala omukwano gwabwe nga gugezaako okubanga gusasika bwati kati ninyo nzije nkomewo simanyi Majiki ali mu balongo zadde abalongo enviiri tezikunyuuse naye enviiri zendeka wamma laba noono laba nono Ann Taylor kati ono mpita Ann Taylor nyinza obutawulira kuba kati bampita ni kamuja bampita kati Nalongo bampita Nalongo Ann Taylor bajukize nti luli byali byala kati ne mulira anti kachingezako bagamba kati muli basatu. What are they saying? Ati tuli bana bali bajereka family y'abana bali bajereka bugu simuli Hey, I know, but I get emotional. Food days. Nalunjiwa. I wish by there we could share some beauty. Hey, ma'am. Banaye mwe nabagala okumanya abalongo babazaala batya otunula wa onywa ki ogenda wa dokita ki ogenda wa musawo muganda ogenda wa musawo muzungu ogenda wa pastor ogenda wa father ogenda mu church oba obivaako byonna. Allow me put this over here because I can keep holding it in my hands. You know, I get tired easily, quite easily, ever since I get back to twins. You know, it's not easy. You know, yeah. Excuse me, sometimes I have to use English because I don't want my kids to learn a lot of Luganda, you know. So I speak to them in English. If they're crying, I tell them to cry in English. Like, yeah, don't cry in Luganda. You know, okay, Luganda is, you know, of course, is a beautiful language, but I want them to. What are you saying? Because the kamama twale ribadi agalambere di. Aina kwa mama sijaga sobola. Nenda bagambe muno. Afuna yakatini ti. Bakulekao. Omanche bayita Pentagoni gatana wadde plani ya toyi kubira mukama engalo ez'amanyi obanga amagezi gazi omanche ekitwala okuba plani ya Pentagoni.
awo Pastor Bujingo akakasizza nti ebyaddala Pentagon yo yakuzimbwa era nga gwe ajagala ekintu kimu kyokka kyoba okola kakkana wansi ojja kubanga era alabudde abo oba oli abo abageza kubanga bagamba tejja kuzimbwa mwe abasabye mutule wansi mukakkane kubanga timumanyi nebasima newe bakuba plan ya kinnya kyato ebigambo Pastor Bujingo sagala kubyogera kambikwe nawe obenga obirabira. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya, n'ompereza amanya. Nenga sula mu kyoto kino, n'enkusembera edduwa, n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi. Kunnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Ajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abana Adamu. Bompereze ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata n'embizinga ne mwandika ku papula. N'embisula mu nnyanja. N'ensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna. Alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna. Sangibwa ku namba 075 2 87 15. Kabaleg Associates presents International Conference on Maternal, Newborn and Child Health under the theme Identifying and Addressing Social Determinants is Crucial Towards Improving Maternal, Newborn and Child Health Outcomes. Key discussions include strategies for improving access to quality healthcare services, reducing maternal and infant mortality rates, innovative approaches such as mobile clinics and telemedicine to increase access to healthcare, the need for increased funding and government commitment to addressing these issues, increasing access to vaccines and empowering women through education and economic opportunities. Date is August 23rd to 24th in Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville. International delegates $380 Canadian, international students $200 Canadian, international exhibitions $800 Canadian, hotel per night is $200 Canadian. Contact us on +1437 216 8893 or +256 752 223 237. Email us at kabalegassociates@gmail.com. You can also visit our website on www.kabalegassociates.com.